Baba Vanga omukyala amanyiddwa okubanga yalina obusobozi obuwonya abantu ng'akozesa eddagala ly'ekinnansi ssaako n'okuteebereza ebyo ebintu ebijja mu maaso nga tebinaakutuukawo ne bituukirira. Omukyala ono bingi ebimwogeddwako naye olwaleero tugenda kutunuulira ebimu ku bimukwatako n'ebyo ebintu bye yajja ng'akola budde ki bwe yabikola era yabikolerawa n'ebyo bye yateebereza ne bituukawo mu buliwo. Obadde okimanyi nti Baba Vanga si erinnya lye wabula kino kiringa kitiibwa era nga Baba Vanga kitegeeza jjajja omukyala oba omukyala aweebwa ekitiibwa akuliridde mu myaka. Erinnya lye ettuufu yali ayitibwa Vangelia Pandev Gushetorov era nga yazaalibwa nga 1911 mu kitundu ekiyitibwa Stramika mu ggwanga kati erya North Macedonia era ng'eggwanga lino lisangibwa mu maserengeta ga Europe nga lyetooloddwa ensi okuli Albania, Bulgaria, Kosovo, Serbia ssaako ne Greece. Omukyala ono yafa nga 11 mu mwezi ogw'omunaana mu mwaka 1996 ng'aweza emyaka 85 egy'obukulu era nga yafa obulwadde bwa kansa ow'amabeere nga yafiirwa mu Bulgaria mu kibuga ekiyitibwa Sofia era n'aziikibwa mu kyalo ekiyitibwa Lupite era nga kino nakyo kisangibwa mu Bulgaria ng'ekyalo kino kyetoolodde ensozi era nga kye kimu ku byalo kwe yawangalira okumala ebiseera ebiwanvu. Omukyala ono yazaalibwa abazadde okwali Pendo Sanchev ssaako ne Paraskeva Sanchev era ng'ono maama we yafa nga alina emyaka 3 teyafuna mukisa gumulabako kumwetegereza obulungi era nga taata we yattibwa oluvannyuma lw'okugaana ekitundu kino kya Macedonia okwegatta ku nsi ya Serbia. Oyinza okwebuuza bw'aba nga yazaalibwa mu Macedonia ate afuuka atya omu Bulgaria? Taata we yali mu Bulgaria era nga y'ensonga lwaki mu Bulgaria so si mu Macedonia. Omukyala ono nga kakyali kawala kato ku myaka 12 omuyaga gwa tornado gwamutomera era ne gumukasuka n'agwa ne gumubikka ettaka ssaako n'amayinja nga yagenda okuzuulibwa ng'akyali mulamu wabula omusenyu gwali gumaze okumugenda mu maaso. Oluvannyuma baamutwala atandika okujjanjabwa wabula ebyembi yali tasobola kubikkula maaso olw'obulumi bwe yayitangamu nga kino kye kimu ku byamuviirako okuziba amaaso era okuva ku myaka 12 teyaddamu kulaba kintu kyonna. Wabula ekyokuziba amaaso kiringa ate ekyaggula sense endala eyali ekwekeddwa mu ye nga yeyali sense ey'okuteebereza ebyo ebintu ebigenda okujja mu maaso era nga kye kimu ku bintu byamuwa ettutumu n'okutuuka kati nitukyamwogerako. Nga tukyagenda mu maaso vidiyo eno gikutuusaako teekamu obudde bungi kijja kunkola bulungi ng'osubscribinze n'onyiga ne mukadde okufunanga buli vidiyo gye nnaabeeranga nkoze. Weebale katweyongereyo. Mu 1925 oluvannyuma lw'emyaka 2 ng'amaaso ge gamaze okuziba yatwalibwa mu kibuga ekiyitibwa Zeemu ng'eno yatwalibwayo okutandika okusomerayo era nga yamalayo emyaka 3 ng'ayiga okuzannya piyano ssaako n'okuwandiika n'okusoma eno ensoma y'abamuzibe ng'awezezza emyaka 16 mu 1927 wano we yatandikira okukola okuteebereza ku bintu ebitonotono ebyali bigenda okutuukawo mu ekyo ekitundu bwe yali wabula bino tebyali by'amaanyi nnyo era ng'ekitone kino eky'okuteebereza ebintu ebigenda okutuukawo mu maaso ne bituukirira ssaako n'okuwonya abantu ng'abawa eddagala ly'ekinnansi kyeyongera ddala amaanyi ng'awezezza emyaka 30 era wano mu kiseera kino abantu bangi baali bafiiriddwa abantu baabwe mu sematalo ow'okubiri era n'abamu baali baawukanye ku b'eŋŋanda zaabwe nga tebamanyi wawo bayinza kubazuula. Ng'omukyalo ono abantu bangi baamweyunira okusobola okubabuulira wa ab'eŋŋanda zaabwe baali oba nti singa baali bafudde wo baali bayinza okubasanga. Omukyalo ono abantu bangi yabakolangako mu ngeri bwetyo era erinnya lye ne litandika okututumuka era ng'asikiza n'abasajja ab'amaanyi nga kuno kwaliko Adolf Hitler ssaako ne kabaka wa Bulgaria eyayitibwanga Tazara Boris owookusatu. Kino nno kyamwongerera ddala ettutumu. Mu 1942 yafumbirwa omwami eyali omusirikale wa Bulgaria eyali ayitibwa Dimitar Gustorov era bw'atyo n'asenguka n'agenda mu kitundu ekiyitibwa Petrich era ng'eno yawangalirayo okumala ebbanga ng'ali mu bufumbo. Wabula newankubadde yafumbirwa teyasobola kuzaalayo omwana ng'omwana gwe babalanga owuwe yamwadoptinga bw'adoptinzi era ng'omwana oyo yali ayitibwa Veneta. Oluvannyuma lwa sematalo ow'okubiri bannabyabufuzi bangi ku madaala ag'enjawulo bayongera okumweyunira nga bamwebuuzaako ku bintu eby'enjawulo asobole okubayambako okubaluŋŋamya.
Omukyala ono ddala yakola ebintu bingi newankubadde yalina amaanyi agasobola okuteebereza ebintu ebigenda okutuukawo saako n'amaanyi agasobola okugaba eddagala ne likolera abantu. Mu mwaka gwa 1996 teyagusimattuka era nga yafa obulwadde bwa kansa w'amabeere. Newankubadde yafa, erinnya lye lyasigala litambula ensi yonna ng'ensonga eri emu olw'okuba nti ebintu ebisinga bye yateebereza byajjanga bituukirira. Era gavumenti ya Bulgaria mu mwaka gwa 2008 amaka ge agasangibwa mu kitundu kino kya Pentrich bagafuula mu museum abantu gye basobola okugenda ne balambula saako n'okwongera okusoma kw'ono omukyala. Omukyala ono Baba Vanga ebintu bingi byateebereza ebisinga byatuukirira ate ebimu tebinaakutuukirira olw'okuba nti bya biseera bya mu maaso era nga bye bino ebimu ku bintu ebyatuukirira bye yateebereza oba bye yalagula. Yalagula nti ebinyonyi eby'ebyuma byali bigenda kutola obulumbaganyi kwa Amerika era kino ne kituukira mu mwezi gwa Septemba nga 11 mu 2001 ennyonyi we zaalumba bino ebizimbe ebibiri ebimanyikiddwa nga Twin Towers mu Amerika. Omukyala ono era yalagula nti Amerika yali egenda okufuna omukulembeze omuddugavu era bwe kityo mu mwaka gwa 2009 Obama n'afuuka pulezidenti omuddugavu eyasooka mu Amerika era n'alagula nti omumbejja omu yali agenda okufiira mu kabenje k'emmotoka era bwe kityo gye kituukira mu August nga 31 1997 omumbejja Princess Diana ow'Ebungereza we yafiira mu kabenje k'emmotoka mu Bufalansa. Omukyala ono era yalagula nti submarine y'Abarussia yali egenda kubbira mu mazzi abantu bonna abaali bagiriko bafiireko era kino ne kituukira nga 12 mu mwezi ogw'omunaana mu 2000 submarine y'Abarussia yabbira mu mazzi era abantu bonna abaaliko abaali basoba mu 10 ne bafiirako. Era n'alagula nti Prime Minister w'e Buyindi yali agenda kuttibwa n'ayogera n'ekika ky'engoye mwe yali agenda okufiira era bwe kityo ekituukira mu Gw'ekkumi mu 1984 Prime Minister eyali amanyikiddwa nga Gandhi yattibwa bodyguard we. Era yalagula nti omuyaga ogw'amaanyi gwali gugenda okubeera ku ssemayanja Indian Ocean era bwe kityo ekituukira mu Desemba nga 26 mu mwaka gwa 2004 nga bwe yali alagudde nga musisi yakuba eno ennyanja kw'otadde n'omuyaga ogw'amaanyi ogwa tsunami nga guno gwaleka abantu abasoba 23,000 nga bafu. Ebintu bingi byo bye yalagula ebyakatuukirira byo biwerako okugeza obulwadde bwa COVID-19 Europe okutuuka mu mbeera ey'akazigizigi mu byenfuna saako n'ebintu ebirala eby'enjawulo wabula sobola kubikumalirayo. Omukyala ono akyamazima abuzaabuza abantu bangi nga beebuuza ki ekituufu kye yali kubanga bw'ati si bwe yazaalibwa kino kyamujjira bujjizi ng'abamu bagamba nti alabika yali agenti wa Stan era akozesa amaanyi ag'enjawulo okulimba abantu ate ng'abamu kino bakiwakanya. Gwe simanyi ky'olowooza k'ono omukyala ekituufu kye yali. Osobola okuteeka endowooza mu comment section. Ekituufu kyo kiri nti obudde nteekamu bungi okutuusaako vidiyo eno bweti kijja kunkola bulungi nnyo ng'osubscribinze onyige ne mukadde okusobola ng'okufunanga vidiyo zonna empya ze n'aba ntaddeyo. Osobola n'okugabanako eno vidiyo eri mikwano gyo ng'onyigamu aka kagambo share basobole nabo okufuna emboozi eno. Osobola n'okutwegattako mu WhatsApp group oleme ng'okusubanga buli update gye naabeeranga nkoze era nga linki ya WhatsApp group kweri kuno ku channel kwennyini oba osobola okunsindikira message kw'eyo ennamba ya WhatsApp nja kugatta mu group. Nkwebaza olw'obudde bwe wadde okulaba eno vidiyo era nkwagaliza ekiseera ekirungi tusinkane mu vidiyo enaddako.